Honorable Nkeretanyi Kiriruta Yusuf oba myaka naye pomini asusse oyogera nnyo ku levo ne kansala kwatasobolera kwogera ate nga kaakati gwe oli Honorable Mulamba naye ogaanye okwapuguleedinga. Oyogera nnyo ate nga by'oyogera ennyo bibeera tebyetaagisa. Ntera n'enkulaba n'oyimba kino n'oyimba kiri odduka n'obuukira omuntu. Mukwano oli VIP mu kiseera kino, kula sijja kunenya nnyo, okyali muvubuka muto naye oba wayanamye nnyo ekisusse simanyi, oba wayanamye bwanamye. Omanyi essanyu oluusi abantu libamalako emirembe era essanyu lisobolera ddala bulungi okusuula omuntu eddalu. Simanyi oba wayanamye essanyu, butambi bwondabye bungi okuva lwe wawangula naye sirabangako kajja mu kitiibwa kya bwa Honorable, sirabangako kajja mu sitatasi y'obwa Honorable. Mukama bwakulinnyisa amadaala naawe erinnyamu. Simanyi oba bantu kyabo b'obeeramu oba beebo be wakula nabo era bw'okyalimu. Sigambye nti suula mikwano gyo naye ndabanga ggwe ng'omuntu tonnakyuka. Emboozi okyali mu za kateni, okyali mu z'abafumbo baawukanye, okyali mu interview z'abamakona, kyokka nga wafuuse Honorable. Lwaki ogaanye okwapuguleedinga nga ye Mukama yasazeewo okwapuguleedinga? Bw'oba wawulira nga tosobola kukyusaamu, nedda waaligenza oba ne weesimbawo ku chairman bw'oluzzi. Naye oli Honorable, oli mu mboozi za kateni, oli Honorable, oli mu mboozi z'abaawukanye, oli Honorable, oli mu mboozi z'abamakona. Sigambye nti makona mmuzaala oba mmunyuma naye akubuuza biki? Byakubuuza bye birina okubeera ebikulu. Wenna weeyisa ng'ow'ekyalo, bw'obuukira abantu, bwe weeyimbya kino na kiri, bwe weeyogeza kino na kiri, ogaanye okula. Upgrade my brother, kula. Oba myaka nze naawe kyobulaba nze wabaawo oluusi emyaka gye nnyooma. Oba myaka omwana buli lwalabikirako eri ab'amawulire aba mu byaki. Mukama yakusitudde eddaala, Mukama yakufudde ow'ensonga, Mukama yakufudde Honorable, naye ate okyayagala kweyisanga abakubi b'amabulooka. Sigambye nti mbazalaye oba sigambye nti mbajereze, naye erinnya Honorable ddene lyoyolekera tandika odditrainingira. Va mu kukola bu TikTok video nye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 . Va mu kubuukira abantu, va mu kugenda simanya kola buuti byakijjegga. Batera okugamba nti abatalina mannyo Katonda baawe ennyama, naye takola nsobi. Buli gwawe ekintu aba yakigwanidde naye weetaaga kwoza, weetaaga kukubako nfuufu. Wayanamye oba wabadde tokisuubira. Ntagala bbiri ng'okutteyo akantu naye wafuuse kantu mmeeka. Toyina mirembe, wali weebaseeko okuva lwe wawangula. Toyina mirembe, weemazeeko emirembe, obeera mu kukola buntuntu bungoddiira. Oli Honorable kati kula. Upgrade. Emboozi enkadde zikuulemu, n'enneeyisa enkadde gikuulemu. Ne bw'oba obadde olina olwali lw'okolaakolanga eby'ebiseera biri ebya kateni zammwe, biveeko ebyo. Honorable abeera mu mboozi, mirembe yayawukanye simanya naani. Nze tombuuza ebyo. Gwe wayise omuntu ng'oyo era omumanyi byabuuza.
lwaki tewanoonyeza ba made in Nsereko kale oba lwaki tewagenze wali ba made in Nsereko bw'oba wadde oyagala bibuuzo bya buvunaanyizibwa. Waliwo omuvubuka Kisito ow'okubba omwana oyo mugezi bw'oba babadde onoonya ba myaka gyo genda ewooyo. Naye nze sijja kulimba buli wenkulabako mu mawulire obeera mu bintuntu bya kisaazisaazi byakyana kito mmwe mutwogezaako nti laba nno ba MP bannuupu laba nno bye baawa kaadi totwogezaako wakaadi ekitiibwa w'ekibiina kyo ekitiibwa upgrade weewaawo oli mwana muto naye baakwesigisiza obuvunaanyizibwa obunene okulire mu bwo kula ffe twafuna obusika bw'abakitaffe nga tukyali bato tukyali bavubuka ne tukula kula ekyo tewafunye kifo kya kwesiima wafunye buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bulina kweraliikiriza kyova olaba nze nenfuna obuvunaanyizibwa nti yeekolera bamuwadde kaŋŋambe ministule sigisaana sigisaana kaŋŋambe ndi honorable MP nyinza kukola mukolo gwa kusaba Katonda nnuŋŋamye naye ze endongoza mmwe ze mukuba mubanga ababadde bazze nga muli bayala timufunye omulyo obuweereza liba katala era bulina tweraliikiriza bweraliikiriza noga obuvunaanyizibwa bwe bampadde naabuggusa naye muli mu pate after pate after pate musanyuka notambula nga kinawolovu kati nzenze nayitongwa ngo nkiikirira n'oyo Katemba kula nkerettanyi ekirala ne bw'okubanga loto nga muli mu kusima ntaana oba ku mulambo togezanga n'okuba enduulu ezo iye ku mulambo tebasanyukirako ne bw'okubanga loto sooka opime embeera mwoli oba abantu mwowangaalira essanyu lireko eyo munda siggaanye kubeera musanyufu sanyuka era beera musanyufu nnyo sanyuka naye toyanamya iye abagagga obuvunaanyizibwa tebaseka magye mulukufu tebaseka magye mulukufu era tebasanyuka kagenderezo kati honorable tikiraawo kusanyuka akagenderezo ako tugayita magye mulukufu sanyukira mu kitiibwa sanyukira mu ssuuti y'abwa honorable si magye mulukufu gaago kugenda ogye mulukuka nkerettanyi ow'ekitiibwa ennyo Yusufu kussaamu ekitiibwa sikunyooma naye sirina ssimu yo oba osanga naalikubidde nenkuwabula naye ate nze nnyumirwa nnyo obbagambirako wano oluusi n'abalala balabire ku mmwe n'abaana abato balabire ku mmwe kubanga kakati goli kapanda abato balina okukulabirako abakuvaako emabega naye tolina buvunaanyizibwa olemeddwa okufuna karakita z'obukulembeze olinganga eyeesimbyewo ku bwakyamaani bw'oluzzi mu nnyumba obutambi mu binaabiro obutambi mu luggya obutambi naye nga bonna siwaliiwo kajja mu sitetasi y'abwa honorable bonna bwakimaginu onsaasire ssebe honorable kosa ekigambo ekyo kula kuba wakuze omwana waabwe bw'obusika bwa kitaawe aba asuumuse mu baana banne waka abeera afuuse taata eyo ekalungu gy'oli tokyali mwana oli mukulembeze ebyekyana bireke eno gye mwatundiranga kateni zammwe owulidde ssebe ow'ekitiibwa ebyekyana bireke eyo gye mwatundiranga kateni zammwe era mu mutima mulungi nga siragidde nga mmenye ne ku mavi siddamu okulaba obutambi obwo nze mbuyita bwesittaza honorable tolina kweyambula ssaati okubanga owemudde tolina kukuba okugamba ddene okuba nti owemudde n'ebyo byokola oli mu kuwemula toonaatera olulayira tandika okweteekerateekera obwa honorable tukitwale nti olina obwakabaka bw'ogenda ossikira oli mu bwakabaka bulala bali mu kukukuza naye amatikkiro ago ganaatera okutuuka tandika okweyisaako nga kabaka
naye omwana obutambi mu ddiiro kubuukira bantu kola bino nze nyooma onsaasire nze nyooma era bwe ndaba omuntu nga yeekola ebyekijjegajjegga simuli toyanama kusanyuka kuba nduulu owangudde loto ku lumbe bali maziga tokubirako nduulu oshegedde mukama wange kussaamu ekitiibwa kwagaliza obukulembeze obulungi ebyabalimu ezo tujja tutuukawo nkyakeneka ebyabalimu ezo tujja tutuukawo nkyakeneka naye buli omu akola ogugwe abamu mwefudde ba king maker wano buli omu akola ogugwe buli omu abeeko wakoma ku munne tosobola kubeera kino n'obeera kino tosobola kubeera supervisor wa kizimbe n'obeera supervisor w'oluguudo n'obeera supervisor w'amasannyalaze n'obeera supervisor w'amazzi n'obeera supervisor w'abantu abakozi tosobola kubeera byonna tosobola just ate mutiisa abo abatiitiizi olwo gwe nalabye eggulo ng'agamba byekolera yakola vidiyo ng'asaba pulezidenti ku kino ekyababaka kye nayogerako muganda wa Kibanda n'agiweereza muganda wa Kibanda wiizi muganda wa Kibanda tumi ssikolaganangako na Bobi Wine mutabani wa JW Center mu yebake mirembe jjajja waffe nkolagana ne His Excellency Kyagulanyi omununuzi wange si famire ye kubanga ye yennyini ayogera takubwangako ku miggo gya kubeera muganda wa Kyagulanyi tawambibwangako kubeera muganda wa Kyagulanyi naye ayagala akozese status eyo ndi muganda wa Kyagulanyi amanyiira abaana bonna ate muganda wa Kyagulanyi bino si bya baganda ba Kyagulanyi tuyina famire gye tugamba nti lwaki famire eyagala okweyingiza mu buli ministry sale lwaki weenyigira mu ministry ya Gindi gundi lwaki ni muganda wa Kibanda yanyize era kyemmanyi basoose discussingako nga famire ndi wa famire yaabwe omwana nantambulirako buli wabeera nantambulirako ako kayeekolera kagaana okudda wansi w'ebigere byange siriddawo wansi w'ebigere go omutwe gwo tegunfuga era tegusobola kumpabya muganda wa Kibanze siri mutabani wa Itongwa kitono muganda wa Kibanda yajimpeereza ano n'agamba oyo ogenda kunkola ki bino si bya baganda ba Kyagulanyi toyina nkovu yakuba muganda wa Kyagulanyi naye abaana n'obatawanyanga mu matu n'obakubiranga obusimu n'obamalangako emirembe ate muganda wa Kyagulanyi gwani oyinayo saddaaka yonna ku lwa struggle gwe ng'oggyeko okukyankalanya buli kye tukola buli ekigattako ayagala akipangulule ate maama muganda wa Kyagulanyi nze kankubulya ekintu kimu sikolera famire ya Kyagulanyi seegatta ku mmwe lwakuba muli baana ba JW Center era saabeegattako ng'ekika neegatta ku mukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Center bw'oba wabadde osindika message musimanyankankane gwenze ne bwendifa sikwagala kuba toyina mpisa toyina kitiibwa ojooga nnyo oyagala nnyo buli muntu agendere mu nkwawaza ate muganda wa Kyagulanyi n'owaayitongwa tumaatuma abaana bannumbenga mwenna nsobola obbakuŋŋaanya kakota muganda wa Kibanda era basoose kutuulanga ffe nze famire yaabwe enkwatako ndya mu famire yaabwe munaagaa luliba olwo n'okola ki temuntinkuula abantu tulina bye tuyitamu
Namuvuga bi projekiti bya oluusi ebitagattako ebitatuleetera buyinza. Muganda wa Kibanda. Muganda wa Kibanda. Tabe sale. Sali musale watimache waffe Nakaseke. Naye tetukuyimbe tutyo. Tokozesa bubi status. Kumalako banno mirembe ng'obalinnyirira obulago mu buweereza bwabwe. Naffe tulina bye twefiiriza okujja okuweereza. Ate ng'onaaweereza eggwanga bijjeemu nti ono muganda wooli liba likulemi. Muganda wa Kibanda yakampeereza. Ate kyemmanyi bw'aba akampeereza baba basoose kutuula nga famire bayite n'eyeebukojja era batuule. Nze mbagaanye. Bayite n'eyeebukojja batuule. Mufe ku bantu. Mufe ku baana b'abantu baweereze. Oli talina nkofu ya kubeera muganda wa Kyagulanyi. Ayagala ategeerera abasibiddwa mu kuwagira Kyagulanyi. Ayagala ategeerera abali mu buwaŋŋangusi mu kuwagira Kyagulanyi. Ayagala ategeerera ababuze okwetta lwakwagala nnyo Kyagulanyi. Mwe Desemba mumulaba. Tugiyita climax ya struggle oba. Nze mmanyi gye nakoma. Kakati tosobola kusinziira eyo n'obulevu bwa Channel O odumire nze. Olw'okuba oli muganda wa Kibanda. Nze Bobi Wine simumanyi nga Kibanda. Manyi nga pulezidenti wange. Bantegeerekese bulungi. Nze yeekolera itongwa.